Kadema TV gye balabira tosizaako engalo olambugama bukyakusubye nti oli fayini. Badde zaakwebuuzaako basasudde ssente naye ddoola bagamba nti ddoola webeera nga simanya njulifuuko mu banka tebazikkiriza bampadde ddoola naye nga njulifuuko njulifuuko kati kwegana bano sibitegeera nga bwe naatwala mu banka ne bazigaana okitegeera kana kaddoola akamu konna kakwatako kawewere sibitegeera okubira otya nti ddoola namu oba nfu kubanga akamu bampadde kapya akalala kakadde nnyo ate kisooka kayulifuuko n'akalala nako kayulifuuko naye ko si kakadde naye ko kayulifu simanyi wa mu banka banaazikkiriza mbadde nsaba kumbuulirako nti mu banka bazikkiriza waliwo okutuuka wali mukazi n'atandika okunneekwasa nti ssente nazitereka bubi loosi yange kyembadde nkubuuzaamu ombuulire ng'obudde bukyali ssebo jakuba neeyanzizza nnyo. Kadama TV oli omuwulidde bamusasudde mu dollars twabaleeterako wano omuwala gwe baawa ssente nga ze Egypt boosi we n'amugamba amusasudde mu ddoola nga ne ddoola yali tamanyi bwe zifaanagana soba naye njagala mubeere serious njagala mubeere nga mwegendereza ate n'ebintu bye muwulidde bannammwe nga boogera Kadama TV mubitwale nti ekintu ekyo kisobola okukubeerako. Wa omuwala oyo yagamba bamuwa ssente twazibalaga n'obbalaga ne bagamba nti omuntu obeera otyawo nga tomanyi ddoola oba otya Uganda nga tomanyi ddoola. Ekintu ekyo kisobokera ddala. Waliwo abawala be bajja e Kamuli, waliwo abawala be bajja mu byalo eyo walawala ne bajja ne taxi mukimanyi kati nga mmwe abayitidde ku companies ne bajja ne ka taxi nga ka taxi ako kajjuddemu bawala. Bwe bajja nga bajjuddemu bawala ne babeera nga avudde gy'avudde mu kyalo tamanyi nnyonyi tamanyi dollars talina kintu kyonna kyamanyi. Omuntu ng'oyo be bamutwala nga buli lunaku alaba nti naafuna Saudi money ne bakyusaamu ssente zonna ze bamuwadde ne bamugamba nti dollars azikiriza bukiriza. Ate omuwala oyo baamulimba nga tetuna bagenda ku eno topic eno kansooke mbajjukiza omuwala oyo. Omuwala oyo baamulimba n'omulimba ne bamugamba nti zino ssente ze tukuwadde nnyingi. Jjukira nti eno yali afunanga 900 ne bamugamba zino zitukuwadde zivaamu 1,500. Omuwala n'asanyuka nnyo n'atuweereza wano ku Kadama TV n'atubuuza ssente ez'amaddala ddoola. Nsobola okuddayo emabega ne munoonya vidiyo eyo nga ssente zaali ze Egypt. Kati ebintu nga bino bisobokera ddala ate babboosi bagezi nga tuzze ku muwala ono atugambye nti no bamuwadde ssente nga njulifu eza ddoola katusuubire eddala era zezo nti no za ddoola nga tebamulimbye n'agamba n'okugamba nti naakamu kapya nnyo naye kawewere nnyo. Ekisookera ddala tokkiriza nga bboosi wo okusasula mu ddoola. Ekyo tuzzeemu ne tukibagamba naye nawulire twakibagamba tokkiriza nga bboosi wo n'akusasula mu ddoola. Tokkiriza kati abalina empaka n'agamba nze nja zikwata tokkiriza nga bboosi n'akuwa ddoola nga njulifu kuba tewali agenda zitwala tewali forex bureau egenda kutwala ddoola njulifu. Twababuulira obukodyo omuntu bw'otegererako ddoola ennamu naki ky'osobola okukola mu bwangu kale bw'obeera ddala mu buzibu kiki ky'osobola okukola mu bwangu just n'okwata ka ddoola n'okafunya ne kabeera nga keeta. Twabagamba obukodyo obwo naye tujja kubuddamu musobola ogenda mu vidiyo zaffe eza Kadama TV ne muddamu ne mulaba twaba omuntu ategeera atya nti ssente ze bampadde enfu. Omuwala ono agambye nti bamuwa akaddoola akakadde kasita bakuwa kaddoola nga kayulifu mmanya tewali forex bureau egenda kukakkiriza. Awo omuwala bw'aba akufeze bwe buno obukodyo bwe tubagambye nti abawala ennaku zino bafere ajja n'akufera mu ango yonna ajja kufera aleme kusasula. Then tokkiriza nga ddoola gye bawandiiseeko mumanyi nti dollars waliwo ddoola ezijja nga mpandiikeko obunamba eyo nayo ddoola togikkiriza bw'onojja wano e Uganda ddoola bw'eneebeera ku 1,360 oli okuyamba ayinza okugamba nja kuwa 2,500 ezo ddoola ezibeera mpandiikeko obunamba. Ddoola ezo abantu b'e Sudan batera nnyo okujja nazo nga ddoola naye nga bawandiikako nga bw'onookwata peni n'owandiikako bazisala ate bo ne bagenda ne babusangulako
kabeera nga kapeni nga kawandiikeko n'akasangulako n'agitunda ebbeeyi eyo ate okujjako ng'okwataganye n'abaana b'okunasa n'obeera nga doola ezo ne babeera nga bazisangulako naye okwebonyaabonya okwo kwonna tekwetaagisa tubagamba tokkiriza kusasula mu ddoola totereka ddoola okujjako ng'ogenze mu forex bureau bo ne bakuwa dollars naye tokkiriza muwarabu kuwa ddoola tokkiriza muwarabu kuwa ddoola ebeera nga njulifu kuba tebajja gikola ki tebajja gikkiriza era tokkiriza muwarabu kubeera nga agamba nti nno kankuwe ssente zonna ayinza n'okugamba kankuwe pound naye nga tozitegeera tokkiriza ssente zotategeera kuba abasinga amuwa ddoola oba amuwa pounds najja n'amulimba nti no ssente nnyingi nnyo then mujjukira ne Kadaama gwe baagamba nti bagenda kumusasula ne bamuwa ssente essente ze baamuwa zaali ensi yali kyawo zaali za omusajja yava Morocco yes n'amuwa ssente ezo n'amugamba nti naze era yamulimba nti ddoola abawala babiri baakakireeta era waliwo ne yagamba mu komenti awo ngwe ku kapepa oba tolabako nti nno Morocco oba tolabako ensi bannange ekintu gwe kyolaba ekyo nkitera nnyo kibagamba nti ekintu gwe kyolaba nti kisoboka kisobokera ddala kyangu nnyo okuwa Kadaama ssente ng'oyo kuba yennyini yeeyogerera n'abuuza Mr. Kadaama TV ez'amadoola kati ye waliwo abakadaama nga tamanyi kusoma naye nga wano okwogera asobola okwogera naye ng'okuwandiika ne bw'owandiika message akugamba nti nno sitegedde ky'owandiise mbuulira mu bigambo so bannaaye mwewale nnyo okugwa mu butego nga buno kati ono Kadaama bamulaga nti bamusasudde ssente ze bamusasudde ssente fake that's fake money kuba tosobola kubeera ng'omuntu omuwa ddoola enjulifu tokkirizanga ddoola njulifu tokkirizanga ddoola gye bawandiiseeko ate n'ekirala nabagamba tokkirizanga n'omuntu okuwa ddoola ezikka wansi wa 5 ddoola zirina kuba 5 oba 10 naye zino ezikka wansi wa 5 2 10 bw'ojja wano ku exchange rate bakuwa ssente entono bw'obeera ne buddoola nti oba yawuliya ku buddoola 2 oba 10 bw'onojja wano bukyusa bagenda kuwamu ssente entono sogezangako okubeera nga otwala ddoola 5 oba 10 kwaba abagamba nti tulina okubeera nazo oba abakomawo Uganda ng'ogenze ku forex bureau tebakuwanga obwo obusente obutono kaddoola kamu simanyi 5 simanyi 10 tozikkiriza kuba bw'onojja wano rate egenda kubeera wansi naye Kadaama ono yaluguddemu Baako basasudde ssente naye ddoola bagamba nti ddoola ebeera nga simanya njulifuuko banka tebazikkiriza bampadde ddoola naye nga njulifuuko njulifuuko kati bigambo wano sibitegeera nga bwe naatwala mu banka ne bazigaana okitegeera kana kaddoola akamu konna kakwatako kawewere sibitegeera okubera otya nti ddoola namu oba nfu kubanga akamu bampadde kapya akalala kakadde nnyo ate kisooka kayulifuuko n'akalala nako kayulifuuko naye ko si kakadde naye ko kayulifu simanyi wa mu banka banaazikkiriza badde nsaba kumbuulirako nti mu banka bazikkiriza waliwo okutuuka wali mukazi n'atandika okunneekwasa nti ssente nazitereka bubi loosi yange kyembadde nkubuuzaamu ombuulire ng'obudde bukyali ssebo jakuba neeyanzizza nnyo